nkubireko ku mifaliso egya Rosebom ekyasiza okubeera emirungi nga mu mifaliso gino mulimu gwe bata fit sleep mufaliso muyitirivu nnyo nnyini ddala ate nga bagwina ne mu spring oyagala gwa round balina mufaliso gwe bata high density balina deluxe balina mufaliso gyonna orthopedic balina fiber pillows ate nga balina ne open mattress emifaliso gyabwe mirungi nnyo beyonire osasula omaze kulaba omufaliso guno ate nga Rosebom egaba free delivery njagala okitegere nti depo zaffe zonna ziri open naddala eyerubaga neyegayaza. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rosebom, home of high quality mattresses. Najja wano amanye nti omwana bw'anaaba atutte ekintu kino ennyumba nange nja kuba bulungi nti ekintu akituddemu tukitambuza naye ndaba kimulemye embeera gy'alimu ndaba gyakitwala sikitegeera gyali simanyiiyo engeri gyampisaamu yakulaga nti bw'afuna ennyumba afulumya bufulumya naye nedda ekintu kino wekituuse kirabika nga kigaanyi kati awalampye mukyala Hajati ayagala mugoba wano mbuka mugobe wano kakati nga kiki kimmalanya okutuusa ku ekyo omuntu atesonyiwa kintu omukazi nambudaabuda nandabirira nankutwala nampita maama ampise n'eryamaama nga naye nze ekigenderera kyange kyakuyingiza mwana wange wano nga mmanyi tujja kuba bulungi ddaba omwana era akyalemedde kuyimu mutima gukyali mu nvundu omukazi tumukoze buli kimu tumusibye emigwa tumuggalidde mu kayumba tumuwadde obutwa omukazi tampala nangako ate tampisanga bubi era agasigala yita maama naye bannange ebyenfuna n'okwagala okuwoolera eggwanga kintu kikyamu kubanga kakati raba nze gye ndi mukazi wattu wentudde kati ndi ku buko nze nanswaluse ensi endaba lwa mwana ono atantegeera namu yadde olaba luno juzi yankubye baketi katona nzite naye nga nze nnyine yakeera ku makya ne muzaala asobola okuddawo nankuba baketi nze yakeera ku makya ne muleeta wano we yali tamanyi ekintu kino nga nze nkimupangidde okutuuka ku ekyo bamusaba buli nnaku omwana awoza Hajati mulogo bannange newankubadde eddogo lyajja mu nsi tetuligaana naye omuntu oyinza okuloga omuntu n'azaala omusajja omulala n'ogamba nti nalyo ddogo akimanyi omwana si waawano amusibye omusajja ate aganye n'omuzaalira omulala ali awo yesibye ku Hajati kati nze kyeŋŋenda okukola ngenda kusitula bigambo byonna mbisitula mbikube ku Hajati mbimubuulire byonna kanfe nga bwe yaŋŋamye nti ajja kunzita nange ngenda kufanga Yesu bwe yafiririra abantu bwe kiba nga kujja kuyigganya Hajati mbu kumujja mu maka ate bwe kiba ekyono omwana yalina okuva mu maka owange Zahara si Hajati asigale mu maka age nze neefudde si kyabirimu bukuba nazaala omwana kubanga omwana wange omwana owuwo naye omanya nsubiize n'omanya omwana wo nti mubi ulaba nze nnyina amuzaala tamanyi nako nga nnyina ayagadde era kunfulumya era kitegeeza nti newaanaaba akutta obuyinza n'abunyweza ateeka kunsibira bweru nakunsindika nze yatandika ekintu kino siyinza kukikkiriza n'akamu kati kaninde Hajati adde byonna mbimugambe nti uno omwana si waawano buli kimu nsome kimu tulabe wanaabeera wano ne Hajiwa kubeera sirina kyenfunamu
sina kingenda kufuna ekyo kyommaze okiraba agenda kunzita ampita nsiri nti abo n'ogikwata booti n'ogikuba oluyi n'ogituga neefa nze anzite anaaba n'emirembe mu nsi nze nyine yakere nkya ne mmuzaala anzite kale kandabe oba ananzita anzite naye nga nzija w'amazima amazima geetaagisa ate omwana wange omwana oyo asobola okutta oba banywa biki ebibatabula omutwe oba kiki sikitegeera kubanga omuntu wova eri mugamba odde ku nnyuku omukubi omugwe bulaga omutugi ng'omutugira ki ebyo bwa tolina kyonya kikyamu ddala kiba kiki nkibuuza nnyo bannange ne ŋŋamba yi omwana nanzirako nankuba bakiti omubiri guno gona kakati nakanyama yenannuma yina nankuba akuba nzenna nanninyanya nansambasamba nakola atya nze nnyina yadde bakiti tiyantuuseeko naye era ye alinga era eyankubye kuba omuzaddewo kasita okwata oluyi yadde ne bwokola oti oba onkubye oba omaliriza kuba kati ekiva mu kino kiba kiki ekiddako awo yankubye tuzaala mibiri newegomba n'omwana gwotakedde kuzaala nti yaba abeera owange mukazi nga muntu mulamu nga mukkakkamu bannange oba bamukulisaawa naye baneebukuza abaana bulungi naye bannange ono owange kati akyammange aki kitaawe namumulaga ekika kye naakimanya bandigambye nti leero nyina wazaala muntu mubi omuntu nkanze kitaawe nkanze mukulaze omulabye omufunye kati okyammange aki tiajja mama wange nga waganye okundaga kireka mutuge ekyo omukazi akiviiku genda olete mwana bamutwale ku ddeni bamukebere aji bwanaamanya nti we ekyo kiggwe ubeere mu maka ago tulabe ng'onoogabeeramu mirembe ku nsi kuno waliwo omuntu newakwadde talaba yadde yaziba amaaso gwe tolabirira ddala nti ono omwana siwawa ekyo bakiruga ddala ekyolimbye kale kanende hajati akomewo twogeraganye kimu kikulu oyo amanyi gwazanya naye taata wanyanze tomanyi nze hajati ogwe Zahra nsobole gwe naye lindako hajati oli eyabeerangawo n'asaba mungu we mungu n'amuwa plan yalagawa onajati wa revenge simumanyi gwe manyi yatuula n'asaba mungu n'amukolera plan esinga Zahra n'ava mu maka ge Zahra onkyogeze mu maka gange oyo taba hajati ojja gafuluma amaka gange Zahra ojja kugavaamu kubanga nasooka nensirika ne ngamba omuntu osobola ofumba ne mujjawo naye omukazi yenna obeera maka ago n'omanya lwaki gakyakalayo oba olyawo nga haji ekimutawaanya balongo kazaala abalongo naye mungu olina engeri gyotegekeramu abantu ebintu byabwe kubanga haji wange abadde aweddemu mu butuufu nga kwegumya naye ngaembeera laba mungu bwatujjukire naye nammwe abasajja bemuba mukwana mwekennenye mulimu abakazi nga bw'omukwana n'omwasa n'omusewaka gagenda kutabuka oba ofe bwavu emirimu gigootaane bukyangaza ayingira mu maka gange embeera yakyuka naye kirabikanga omwami wange ekimunoonyesa abalongo laba bwe twafunye omulongooti gwe mutyeni bagenda guteeka mu poloti yaffe
nfuna obukadde bibiri buli mwezi gwe sente zimanyi kakati nzireke mwene embwa eyazaala n'omwana atali wa waka oyo tabajati singa badde mukyala bano siganye sinti sagala mu munnange muntu kuba namujja we naye azze mu mbeera ati mbakuba wa mutima mubi oyo Zahara embeera gye yajjamu mu maka gange singa namugobadde yayingira ye Muhammad simanyi biki ebbaluwa eriko birala kyokka nga ye Zahara obwekigere naye nemuleka neŋŋamba ti amaka gabeere muye biki ebimpalamba bina mmemesookole mugono mukazi ninga nti amaka gabeeremu naye ontwala akayirigombe ommanyire mboyo oyogera okunemesa onteze okugulu nsirise ate ozza okusose ku simanyi kugugire nememala oyagala onfugira onfugira kontoli ommanyira Zahara ogenda kuva mu maka gange ekyo nkirayira ngenda kukolera pulaani esinga ng'ekufulumya maka gange ogenda gavaamu nze sigenda kubeera mu maka gagenda kufunanga miliyoni 2 buli mwezi mbeere ne mujja wange atalina magezi mbeere ne mujja wange omwezi gwena tutula bulwadde ozaana abaana abatali bawaka